Okyalaba okwanjula n'embaga. Mukane bali kwiranga limuklaba Delta TV tukole tukwagala nnyo tuli waneeno ebuloba wetuza abantu bona tubalese nga balobye nga bagamba nti bannange kino nga kisuse kyemukoze kakati obakyo tandikirewa kubanga munyumye nnyo kitiba kya mukama olwaliwo njagala kumugamba nti ate tutandise butandisi katandika butandisi tutandisa butandisi eno ssuula mpya ate being a new chapter tewali wajja gituteeseza wadde okutyongereramu ebinonnogo okujjako ye yekka nze nange abalala tubaleke bafune ebirowoozo ebirala naye nga ebyaffe babireke okitegeera ese omugole bannange oli otya onyumye mukwano eno gomesi yakomeka yakusatu kiki kugamba obwedde weyambadde olunaku lwo lutambudde lutanya tutambudde bulungi naye nkuba mukama kabonero ka mukisa kamukisa era tetujja kwewunya bwe munaazaala abana kituufu ate nga olusi tebazibirwa kkubo ate ndowooza naye akyagala eryendala nga limusaana okitegeera nalongo maaso malungi kiki ekikuleetedde okujja wano osobole okuzaalibwa ssebo mu butongole biki byakoze ng'ogyeko obulungi bwe okujja ng'ogyeko obulungi bwe mugumiikiriza ate anjagala anjagala nange mwagala kituufu nina omuntu gwe njagala ne kibale kitubanja ebbanga lyonna nakimusuulako busuuzi tituteekwa okugenda liyinza oba teryali ggere kubanga tetwalinawo teryali teeketeeke naye nemwebaza naye nakkiriza simanyi oba nina kyendese tewali kyoleseeyo oyagala muweereza kayimba ky'omwami sirikyusa aka sweet kid nze sirikyusa yabagabidde bingi manya mweka high five wakabiri nawe muweereza kayimba ka David Lutalo Zziwa yogolaba yakoze emyaka 2 yakagamba leka naawe bambi kayimba kati nyakaga mwana mulenzi to ekyamuyamba ayita mangu kwebaze ku bantu bannange bane twagala nnyo okwebaza emikwano ebudde tubadde ebiseera tebibadde byangu biseera bya covid naye abantu batubeereddewo omukolo guno gukoleddwa abantu siffe emikwano tugyebaza nnyo abakoze obuteebalira mu ngeri ey'enjawulo yonna gye tutayinza kumanya okisooka mu kutuwa amagezi ekyokubiri mu kuteekateeka ekyokusatu mutuwa ssente n'ebirala bingi nnyo twagala nga tuyita ku Delta TV okubeebaza ennyo naawe batutuusiza omukwano nabo mwennyini twagala okubeebaza aba Delta TV kuba omukolo guno kumpi mugulagidde bwereere tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalira ddala omutima ogwo temugukyusanga ne ku balala kale sebo mami nga tumaliriza abakyala baweeyo akakodyo kamu akanabawanguza kuba kati bale bagamba mama yakituuseeko foraferati akakodyo akayinza okuwanguza omukyala kugumiikiriza nakwesigamwamulo nakutya katonda kale ddi yamukuba akamu omwami wo I love you too. mwewe ne haga bannange kale katubaleke kale mukwano okyali mukulaba Delta TV tukola abagole baffe tubagaliza birungi mwerere mwebale kwagalana tusaba mukama abakumbe bane mutuyita nga mufuse nalongo ne salongo Zziwa awama abennugu kano takalimu abennugu soko bagambe kamba saalize mugalubindi bakakolera kakantu kibalume ate naki nalo
Metro nije baliko mukwano. Kale Sharita naye gye baleko. Bali kubeererawo mugole. Bale kusiima nawe bale kujja. Oyagala bagamba kyo abeesiga. Abagole tuba wishinga obufumbo obulungi paka ku mpeta bongera okwagalana actually babenga bakabitandika. Best man. Wanji gendi nyabo leta Sharita. Oli bulungi. Mukikoze. Tukikubye. Ngokiraba otya. Mu COVID muno. Kale akagambo kogamba abagole baffe. Akagambo ke ngamba abagole naddala mugana Daudi ayagala nnyo omukyala we kyokka kyenyiza omugamba. Sebo tweyanziza tuva ku Delta TV tukole tukiraba programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga nga Sharita's by the World nze yenyambaza ate nabebakola enviiri ne make up tusomesa abaana enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 tuwaguddewo leeta omwana asoma eby'enviiri. Bannange mbalamusiza nnyo bassebo mbalamusiza nnyo bannyabo banyagange bakuta Sharita mazima wangu akolera ku Delta TV tukole mutuweereza programu eno ey'okwanjula n'embaga nga tulaga abagole baffe naddala abagole ababeera banyumye bwe bati ng'omwami n'omukyala baziwa banaye tubakubireko ngalo nga banyumye mu kaseera kano aka COVID okola omukolo bwe guti bannange mwami n'omukyala baziwa tubasaba ekitiibwa mwe bali kukola mukolo mulungi bwe guti. Mpereza ne programu ey'abakyala bagiyita mami yakolamu kuba beerawo omukyala yenna gwe mulina alina olugendo olulungi okubawa gye yatandikira mpaka watuuse tumulaga ku Delta TV ate n'anyumyako emboozi ye nazzaamu abakyala balala amaanyi. Mwami Bruno waliwo yakolamu bannange jangu tukukyaze mami yakolamu. Nolagwa mu kanzu naye ndi mukyala. Mwagaliza omukolo bulungi mukama bakume mwami Bruno mwe bali kugera bulungi mikolo ne mwami Segawa mbagala nnyo. Olw'ekirabo kyo kino tugenda baba jangu nkulu aliwo. Jangu oli ku Delta TV tukole. Kale omanyi bulijjo okyamu ekirabo njagutwala mwana wange omanyi mu nsi muno jangu oli manege wange. Ono mukulu yakomasi alibali tukukwata mu nkuba. Omukulu ono mukama waffe maneja era ngambye akalabo kano katono naye kasiime kusa muntu oba y'omutima gwe nange mwada ajja nakkalanga kaliwa baguyitaani Serena Ozo omugati guno baguyita Serena tugukolera Kasangati tulina ne muganda waffe bamuyita Products ali Makindi. Kanali muklaba Delta TV webali nnyo webalire ddala tuli muklaba programu yaffe eno eya okwanjula n'embaga nga Sharita's by the World be bankozeko embiri ne make up be banyamaza ne gomesi tutegeka omukolo mu lunaku lumu ate era nga munnange tusomesa n'abaana enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 wetuli tubasomesa ndi ne mami eyazaala omugole bw'akoze omukolo akakuba ne katonya ate nga tukimanyi nti nazzi kuno enkuba bw'etonya ogwo guba mukisa. Era omwami n'omukyala baziwa balina omukisa si byetya nno nnyabo. Balungi nnyabo sota nno nnyabo. Gyebaleko nnyabo. Kale nnyabo nawe gyebaleko nnyabo. Yegwe mami. Yenze mami. Ebyaddala ddala. Nze yasikira senga wange azaala omugole ye nnyabo. Kitegeeza omugole omumanyi. Omwana wange nmuzaala ye nnyabo. Mwabeerako mwenna. Ye nnyabo. Ebiki byomulabyemu ebimuleetedde okutuuka ku kkula lino? Omwana oyo muwala muwulize atya Katonda wa mpisa. Muwulize musabi ayagala omwami we ate amuwuliriza ye nnyabo. Bebimuwanguza kubanga muwa ekitiibwa ate atya Katonda mukyala musabi ye nnyabo. Kale nnyabo baako kyobakuutira mu bufumbo bwabwe nnyabo. Omwana wange ekisa kye mukuutira ayagale nnyo omwami we amulabirire ayagale asabe ne Katonda asobole okubabangaza mu bufumbo bwabwe batuuke ne kukulera eri embaga kuba yesaala yange
Amina. Ne bali kubera ngoli mukulaba Delta TV tukole tuli wanene ebirabo bye balese bingi babisomba naye tebigwayo nenga tuli n'omu ku balungamya ab'omukolo ng'ono yali ku luda lw'omugole omukyala taata tusanyise okulaba kale nnyabo mazima wangu ennyabo bulungi nnyabo osibye otya nnyabo ennyabo mwe bali kutambuza bulungi ffe bwe tutyo kasito twesiga omukolo guba gwa biseera abantu buli kimu baakiraba dda waliwo okwanjula ate okufuula ekivvulu ne tukutanyuma okulako ebimu bw'oyitiriza ate ebimu bifa bufi yennyabo mugutambuza mutya okusobola okubeera nga guwedde mu budde nga kafyu tennatu baakuumya ebiseera nze ngamba bazadde era mbakubiriza nti omwana wawandiika ebbaluwa ng'asaba okujja ssaawa 7 gaye nkwagala 5 bafumba emmere kazibe 4 nga mukolo kugenda mu maaso tumala okulya nga abantu baleeta birabo ebintu leke kubolewanga bikwate tukyusenga ebintu abantu banyumirwe nebaza nnyo bakama baffe aba Delta TV beebale okukkiriza n'okola emikolo gyaffe kuba omuntu era nze njala nnyo kikulu nnyo obuwangwa omuntu yalibadde agenda ku magoloofa naye genda awali awaka senga newaba afaana ate yoyo abusengaawo yesengaawo nkubiriza abaana ab'obulenzi muwekwate nnyo bajjajja abambi mwabasuula muli kuba kojja maama wo maama tabuulirira mwana mulenzi aba maama we omuwala gende wasengaawo mukole ekintu omanye nti omwana ono wanakubuuza senga yaani gye yawummuliranga ayamuteekateeka naye ojja kulaba ate mukayanire ensonga ng'eno ng'omwana tewamufaako teyawummulirako wuwo oyagala akuze tugonze ebintu bino tubeere tukwaze ennono tujja kudda mu mbeera mukyala wange Namyalo Christine nkwagala nnyo yanteekateeka bw'ati gyali namuleseeka nga atalina byakola ebyatina emikolo mingi nogaagendako eno naye nkwebaza nebaza ne taata wange bulega bulamu wano gayaza yeebale kunzaalira mwana we mulamuwala oyo nnyo nze bwento nafaana maama wempo omukolo nkwagala nnyo ate era nenkwebaza byonna olira engalo okuvamba ennyonyi ez'amaanyi nenkwebaza ennyo okukuuma n'okwagala Alisi okuba nti nange namusanga wagonjebwa wampisa atasangekasangeka saamukokkirize enkoko eno era okkirize Alisi mutwale mukuume naye ankuume awo mukwase seggwanga yeneetuukiridde enkulu bulungi nnyo kalebe jjindo pulezidi yamugamba nja kufuna lumu Alisi nkunaanika empeta eno nga nkusibidde wano okutuusa lwe tunalinnya akasozi olira eddoboozi lya CPS
kise wansi baba. Omukwano Prince wange. Webale kujja waffe, webale kutanswaza, webale kutuukiriza bye wasuubiza. Wulira engalo. Webale nakunjagala. Kwebaza olw'okusa ekitiibwa mu bazadde bange. Ne neebaza ne taata wange Namubiru olw'okukkiriza okwaniriza ne bataata bonna. Yongeza ku ddoboozi. Ne baganda bange bonna abambeereddewo. Talina obusobozi obuyongera. Mwebale nnyo mwebalire ddala n'ab'omukwano bonna. Buli kimu mbadde nkitadde nno era nga nsaba oba ogenda osookere kuyabukana. Programu yaffe bwetyo bwewedde tugamba nti abagole baffe betulaze olunaku olwaleero. Congratulations, mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera nga Delta TV kwemuleeta emikolo kubanga ekituufu kiri nti yo yeesinga. Omukolo gwo tukuwa bulungi nnyo obudde ate emikolo tetugirwisawo tugulaga mangu kitegedde kale guleete ku Delta. Abantu ababeera batasobodde kubeera nga babeerawo ku mukolo bagulabeko at least ku Delta. Beera mu nsi z'ebweru mwebale nnyo mwebalire ddala batulabira ku YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala. Programu eno ebeerawo buli lwa Sunday ssaawa zibeera 11 mpaka 1 ate neddibwamu era olw'Emande ssaawa ze zimu 11 mpaka 1 era nga gamba nti abanyambaza gomesi be ba Sharitas by the World tulina gowns, changing dresses, make dresses. Tuliko omukolo gwonna mu lunaku lumu saluni ekola ku bagole tusomesa abaana enviiri batandika ku mitwalo 10 jangu omwana wo muleeta aleke kwononekera waka mu kaseera kano aka COVID ate enjogera nabo ng'abawala embaga abaana mmwe ensi tebagitambuza bwe batyo so n'olwekyo muleeta omwana wo mukwatiremu kitegeera asome ate abeera omukazi w'obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino. Tuli ku Nkuma Road wako ekisime bakiyita Sal Complex. Essimu yaffe kweri bw'oba olina mami yenna gweyagala tukyaze ku programu ya mami eyakolamu naye muleete era essimu yaffe kweri mami oyo tutunulire olugendo lw'omukyala kuva gye yatandikira mpaka kati wa watuuse era nga programu eyo twagireeta kubeera nga bakyala bannaffe bategeera nti omukazi yenna alina okukola bagiyita mami eyakolamu. Negamba nti Malakai Ecology eri Kitende ekifo ekyo kirungi njagala nnyo ogendeyo nti bw'oba tonnafuna ssente zigenda Dubai kirigendako ku Malakai kubanga buli kiri e Dubai we kiri ku Malakai kolerawo embaga twalawo birthday party twalawo graduation party kwe kagenda osulewoko osofuna eri room eri waggulu eri ku muti kitegeera ne mulinnya amadala nga muli waggulu ku muti nga balamu balengera bali eri ku Malakai Ecology genda oli kasente byansi byakuleka ekitende nkwagala nnyo nga bulijjo nkwagala omwami gwe bayita Shafik nkutumiddeko nnyo Cham nkutumiddeko nnyo William nkutumiddeko nnyo Sharon nkutumiddeko nnyo Evan nkutumiddeko nnyo ani gwe nerabidde Lameka nkutumiddeko nnyo ani gwe nerabidde bannaye mwena betukola ffenna ku Delta TV mbatumiddeko nnyo mbagala nnyo nze Sharita mazima wanvu mami eyakolamu sirimba leero bino by'enjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampa